over whom we have no control. I wish they considered to bail so that our accused persons are free and we handle matters from outside, from here. Alright, breaking news. Omukulu amanyikiddwa nga Dr. Kizza Besigye finally bamukomezaawo mu kkooti olunaku olwaleero abamumye bail mbikuletedde mu maaso awo. Elias Lukwago agambye nedda bano abasajja abaagala okumanyira omusajja kyokka ng'ate ebyadala agezezaako okubeera nga afuna buli kimu ekisoboka okufuna bail. Musango evidences tezimala naye omusajja bakamukumira almost emyaka kati tugenda mu 3. Video mbikuletedde mu maaso awo ate omukulu Dr. Kizza Besigye ku struggle ne His Excellency Robert Kyagulanyi anasinza okustrugglinga mu maaso awo nabyo hatusobodde okubeera nga tubikutemerera naye nga tetunagendayo nyongera okujukisa gwe munankyokakyoka video soko jimpereka like womaze subscribinga wegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga olabye mu video eyo omukulu amanyikiddwa nga Lord Mayor Elias Lukwago yavuddeyo n'atabukira judge namugamba nedda omukulu amanyikiddwa nga Kizza Besigye abadde mukomerera long enough for you people to collect all the evidences ezimubadde mukunganya okubeera nga mumuteekeko misango oba temulina evidences mumuleke ebyaddala lwaki mwagala kumutira mukomera soko muwulirize tumutuyongereyo. Over whom we have no control. I wish they considered to bail so that our accused persons are free and we handle matters from outside, from here. I wish they considered to bail. So, my Lord, we pray that you roundly reject those blatant lies told with the contempt they deserve. My Lord, Namakula Hanifa for A3. For the record, my Lord, it should be noted that A3, we filed our affidavit in reply on the 25th day of March. Clearly following the court's directives of filing not later than 26th March 2026. This clearly contradicts prosecution's submissions that defense filed their affidavit in reply yesterday. Such misrepresentation should not be taken lightly. And in regard to prosecution showing up at the time they desired, without any justifiable reason, as to why they showed up in court 40 minutes past midday, as against the time scheduled for this court. My prayer is for costs. Uza hamuwulidde kibadde mu kkooti olunaku olwaleero ebyo bino nga tubitadde ku mabbali. Omu ku bali ba foot soldiers ba Dr. Kizza Besigye avuddeyo n'ategeeza bannayuganda balekera okubeera nga bakomparinga His Excellency Robert Kyagulanyi wamu ne Dr. Kizza Besigye. Abantu babiri banjawulo nnyo. Omukulu amanyikiddwa nga Dr. Kizza Besigye tewanangako na ba CDF wabula ate ono ye His Excellency Robert Kyagulanyi bodies oba organize zonna eza gavumenti ziri mu kubeera nga zimulwanyisa okutandikira ddala ku parliament gavumenti yennyini His Excellency Kaguta Museveni, General Muhoozi, Mama, Anita, buli omu ali ku His Excellency Robert Kyagulanyi. So you can't compare such struggle with Dr. Kizza Besigye's struggle. Fine, Dr. Kizza Besigye was a well and loved person, but he was old. Let His Excellency Robert Kyagulanyi shine for that. Video ino soko muwulidde temugamba Tonda Boy oli mukutemu mugamba. Toddira ntalo za mwami Besigye zigeregeranya ku za Kyagulanyi zino ndalamu. Ntalo za mwami Kyagulanyi ebirala mulaba tukana okuva mu ggwanga ngesaawa ya leero bamukeera bukeezi nga bagamba nti ali mu ggwanga. Mwami Besigye yalwana nko ne CDF ku mulembe gwe. Bwawulako otawuli wakati wa CDF ne mwami Besigye. Mwami Besigye yalwananga ne ba minisita baani. Mwami Besigye yalwananga ne ba bloga baani. Oyinza okumpayo ku mulembe gwa Besigye. Ba bloga abawera abatana abali bamujjonkera. Nkwere ba bloga abasukka 20 nga bakeera kujjonkera mwami Kyagulanyi.
Omwami Kyagulanyi mulabe edduka kubanga Kyagulanyi yafungula nnyo opposition n'agiraga nti terina kyebadde etwala abantu kyobola nabo bamugiddeyo amaanyi mangi kubanga wali weetegereza bulungi nnyo ebyobufuzi otunuulire Mwami Besigye abaali bamulwana otunuulire n'abalwana Mwami Kyagulanyi bano babasajja mivule bonna ku Besigye baavaayo ne bamulwana bagasumba balwana Besigye nga balwanye Mwami Kyagulanyi Mwami Kyagulanyi bamulwanye nnyo teri munnabyabufuzi wano opposition yali alwanyisiddwa kwenkana Mwami Kyagulanyi buli kikuwa musango omuntu atuka ku level yesimba ku bwa president naye nga buli lwatunula mu kamera alina kujjonkera Mwami Kyagulanyi nti tututte emyaka kumpi 3 miramba ng'olutalo luli wakati wa Mpuuga ne Kyagulanyi ne Babedi Bwanika n'abantu abalinganga Baseggona n'abantu abalinganga bano ba Juliet Kakande naye nga bwalwana nabo ate nga bwalwana ne Mwami Museveni yesu okutunulira ogamenti president w'eggwanga kalulu kike yali asaasaanyizaamu ssente nga kana akalulu ka 2026 sente zasaasaanyiza kuno tosobola zigeregeranya yadde ku 2021 luno sente ataddemu nnyingi abayimbi ne batuuka n'okuzimba ku mayumba agaali gabalemedda nga sente zonna bazijja wa Mwami Museveni so gwe bw'ogamba nti Bobi Wine wa 2026 abadde munafu mba nkwewuunya Mwami Kyagulanyi tabaddeeko kaweweevu abadde ayita mu mbeera ya bukambwe tumulabyeko ng'asula mu buloogi obulinganga bulatulini nga bamulemeseza okutuuka ku hoteri wagenda osula tumulabyeko ng'amasasi gavuga nga mwayita okgenda kuzikuba ziraale ubwo agenda lale yali ekira bwe yali agenda ekira wa George Musisi bate yali wa wagoberera lale z'emukono buli kimu bakirabe kayunga Mwami Kyagulanyi yonzo okwata omwagala okutali musango kwa buli muntu alina gwayagala ne gwatayagala naye tosobola mujjako kya buganzi mu bantu oyinza okusettinga abantu abawere 2,000 abantu abawere 3,000 oyinza obasettinga ndi mwenna mujje mukerewe nasuze oba weeki kuli kuba bukwano na laavu bantu kwagala ne bwana akeda ku machana afo ojja kulaba amalalo ge nga bagenda ne bagavunamira ate kati kankule ekyo tebagala Mwami Kyagulanyi ng'omuntu wabula byakkiririzaamu era Mwami Kyagulanyi n'akera ku machanga byakkiririzaamu abivuddeko abo abadde bakkirizamu ebyo byakkirizamu basigalawo nga anaaba abikutte bajja kusigala nga bali mabegawo naye ffe abalaba ebyobufuzi nga tubirabira wala Mwami Kyagulanyi wa 2026 ate abadde w'amaanyi nnyo n'okusinga owa 2025 olw'ensonga Mwami Kyagulanyi wa 2026 abadde n'aba You seem to be in the know. How are these negotiations progressing? No, they're progressing very well. They're progressing very well. One, first and foremost, ekisooka ekyabawaliriza okugenda mu maaso nazo ne mu America tebafuna attention y'amaanyi eryabo. Mwamukyalo twamulabye ne baseneta mu ggwanga erya America. Nkunyonyola. Producer wange singa akola ku bifaananyi. Tosobola gati bafunye attention nga tumulaba ne baseneta twamulabye wali ku Capitol Hill tuze tu. Kankubuulire mu week 3 nja kuweereza ku bifaananyi nga ne baseneta. Kati kankunyonyole oguli Capitol Hill bwekola mujjewo amaalo galeme basumbuwa. Capitol Hill eringa parliament ya Uganda wano. Owalaba parliament ya Uganda gwosaba noyingira mu gallery. Actually kankikusomese ne kino kitegere. White House walo areas ezikirizibwa okulambulawo. Obadde okimanyi? Obadde okimanyi White House walo areas ezikirizibwa okulambulawo naye kubisawo n'ebifaananyi. Bobi kye yakoze? Ngenda bukuleetera ne ku UN. Actually kankulenze ngenda kuleetera ebifaananyi bisatu mu wiki zinza n'obutasukka 2. Nja kuba ku White House, nja kuba ne baseneta ba America, nja kuba ne ku UN headquarters. Tezijja kusukka 2. Nja bikulaga. Nga bwolaba twabanga ku parliament awo, listen. Ne wajja abaana b'amasomero bava ekyamuliirwa. Nja nja kwekubisa munabo naleo munya gw'ekifaananyi. Nimuyimirira. Alright, Fred Mbuye olunaku olwaleero atabuse olwaki atabuse ambikuletedde mu maaso waina bya you get by the way information are very informative naddala bannankyukakyuka oba osobola agisharingireko muno mu WhatsApp groups, Facebook groups ez'enjawulo wamu ne ku TikTok wango ne information asaana kutuuka ku bannayuganda gwe TikTok osobola okuclippinga video zino ate wali buziba wenyininyini njagala osooka omuwulirize ongambe ebyaddala byayogedde byamagezi oba nedda sokola video ino njikwedde nyongera okujjukiza hajja luna walinnya okulombeddwa gwe n'engolo y'ebizibu ate n'ekirala temwerabira okusubscribinga kadde mukajje mu personalize mukateeke mu all video yino soko gira mzee sina kye mwagaza
kubanga Mezaya ate yandibadde yali muntu gwe bayita advocate omulungi ennyo okwadvocating eggwanga libere mu system ofaanaga n'ensi gye gyalimu nti bw'ofuna obuzibu kamunguluza kubye ambulance zijjanga biri okujjawo ebisigale babikubuuza oteredde ne mu Uganda ogwa ku kkubo jjajja ensega ne zikulya nga teri agenda nene eggwanga liri Nokuba essimu ng'okubira poliisi n'ekubuuza ggwa nti nze gundi obadde ogamba nti abbi baabano bambadde bali bameka bakutte mundu ki nga tasoose kumanya nti safety first okitegeera nti nsasudde omusolo gwange ne returns kizenfuna mu musolo ogwo okitegeera kati ffe bye tulumirirwa biri visible ate biri practical ompulya bulungi nnyo ne mu Uganda abantu abasinga obungi balowooza nti ffe tulwana kubeera bakulembeze sirina kintu kyonna kye njagala mu bukulembeze wadde okweriraanya ekintu kyonna no njagala nga buli kimu ekirina okukolebwa mu ssereza omusolo kikolebwa kirina okukolebwa bano bannayuganda abasinga obungi bonna basomye abasinga okuba nga basomye ekitono nnyo ba senior 4 nga abakulembeze bali abaaliko bakyaliko n'omwana senior 4 yafunanga omulimu mpaka waggulu ekitakyaliwo leero so nga te gavumenti yandibadde nsaale nnyo mu kuteeka emirimu egikola ki egiweza bannayuganda emirimu tegiteekawo ereeta investor nga ate investor wa State House ompulya bulungi nnyo ekyo nayo kimenya amateeka ate yennyini newa tax holiday gwe bayita investor nga ate mu nayo tasobola muwa tax holiday kati kasitodire economy n'ogiteeka mba foreigners n'ojja mu makono gy'abannayuganda bannansi batekyali Uganda bansinfu nti investor asobola ofulumya akakadde ka $1 buli mwezi ng'ate monna Uganda eyandibadde nga abaafu sente za investinga mu Uganda talina opportunity one omuwadde ettaka lya bwereere omuwadde tax holiday in fact n'olumu bawane capital atandika business n'akulaga nti ate ba expert abasinga obungi abaleese okuva ewaabwe mu nsi zaabwe ng'ate etteeka lisoma nti alina kujja ye nga investor ndowooza ne ba expert nga basatu ate nga balina okubeera periodically okusomesa bannansi okufuna experience then batambuze bagende mu maaso n'ekintu ekitali mu Uganda kati twagala kukyusa mbeera ey'ebintu ebiri vice versa tubizza mu nkola entuufu edimiza yankulayirira gavumenti ya Museveni neevaako olwaliro omuntu omulala obuyinza obwo kabeere Kyagulanyi kabeeraani toyinza kuddamu kumpulya ku mutimba gono nga njogera byabufuzi kubanga Katonda yampa emikono yampa n'omuntu ensobola okwekolerera era naawe nkimanyi tewali mmenti kwogera ku byabufuzi blogging zo tuzimanyi tewali mmenti kwogera ku byabufuzi blogging zo tuzimanyi bulungi nnyo Spark wuno musajja muyimbi yandibadde kati ng'ali mu kusomesa bannabyabitone oba kuwandiika oba kukola mirimu gye nemmero naye yandibadde akola ekintu kyekimu naye badraginga mu kintu kino olw'ensonga nti somehow somewhere ensonga z'eggwanga zibakwatako ompulya bulungi nnyo Mezaya neiba wafa n'otamanya naye mu Uganda bakubira essimu Mezaya munange neiba yafudde n'osindika emitwalo 10 gya lube gy'amabogo yenkula gye baatukuzaamu we care about each other so ensonga etwawula ntono nnyo nti akozesa abantu okuva ku nsonga enkulu yabaleetedde obuzibu ompulya bulungi nnyo wano njagala nga amazima ogoogedde nga nfundikira wano Mezaya obulira abantu ekyakutwala e Sweden tuwa ensonga 2 ezakutwala e Sweden Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.